Nakusanga. Era nange. Sabo wefude. Jamila. Eno wamanyayo ddi. Tokubyeradde essimu kubuuza nti oba ki ngenza okwekanga mu ddiiro. Kyolina omanya wano walinga waka. Najjawo dda mbadde sobola wano najjawo dda ne Faisal. Maya akyeka gwe abadde tamanyiiwo. Naye nze mbadde mmanyiiwo wano walinga waka. Nze kale wabula kyewuunyiza okubeera nga gw'omanyi wano. Kyokka mwana gwe ntuusiza na mu mboozi tontikkula tongamba nakutuula. Jamila, oŋŋamba nkutikkule. Kwako kabbaga kw'okutte olinganga zeeyeetisse ebintu. Ndeeka munnange tuulirako awo mpozi kankulage waakutuula nti oli mu mbejja. Tuula maama otuula. Ye Jami, ebitabo bikutwalaganya bitya? Mwana gwe si byangu mivuga sipiidi. Ojja kiyitamu ndowooza katyako oli ku lasiti yaayo. Gye ndiko naye mwana kukontulo sifuna. Mwana gwe simanyi lunaku werukya nga maliriza. Simanyi lunaku werukya kubanga sikyafuna tulo. Zena ndi ku pressure buli omwanga mbwena okola obulungi. Simanyi nakumanya. Era olina okukola obulungi obadde oyagala kukola bubi maama. Bulooza byangu. Naye gwe badde ndudde okulaba. Ye kati ki ekiriwo ki ekitambula otambuza ki? Njaawo njagala sooka kola yitaani nina gye ngenda okukola yitaani. Baba Faisal yansuubiza okunfunira omulimu. Naye mbadde njagala kwa upgradinga. Nyinza okuddayo n'ensoma naye for now, let me first do those things and I see how things go. Yeah. And you, kyekiriwo toyanga ogenda tuyiwamu omwami. Amangu ago naawe. Hey. Ng'olowooza byangu. Batabani bafalaawo ennaku zino batuvuga sipiidi ky'oba omanya. Abaana b'abendi mubaveeko. Mu ababalumya omutwe mwe bakampasa. Oli yose n'oleeta ekiboozi ekyo. Oba nkole ntya ndugwena bulungi. Sabula baby. Singa wampadde ekyokunywa ne ntwalirizaako. Asooka olusabule. Gwe waliwo kiggaayo ekindi. Naye kirabika kifala. Kyenkikola ndya kiri ssente. Sooka ombuulire. Kiri luddawo era kikola mulimu ki mukwano? Mukwano simanyi. Naye kirabika kirina alinamu. Si be bana beeyiya naye kirina amaalo. Ky'olina omanya nakigamba nze okunkwatako. Nina sooka soma malirize. Tugende ewaffe onnyanjule. Okimanyi ensonga eri kyo kigiyita mpagi. Nenkigamba nno empagi eyo gikwatako. Biri bye birina osooka. Naye amaalo bambi. Era bambi kigumiikiriza mwana gwe. Naye lindako. Okirimbalimba otya okubeera nga kitaaka ssente. Abasajja b'ennaku zino okutaaka ssente nga takutte ku nnyintu. Eyo gye muyita empagi. Nga si byangu. Sooka ombuulire okikwasaganya. Nanoonya engeri gye nkirimbalimba nsigale nga buli kimu kikyagenda mu maaso nga kimpa ssente nga bwe kibadde n'enjiyaawo nakigamba nti nnina embuzi naye bannange kyagala embuzi. Lindako naye ng'embuzi ogiyina yo mwana w'amaama. Ate ng'eri ludda manyire gyagwa oba nagwa kikoki. Amazima go galingi simanyi na ddiru yagenda. Naye bana yetuyiyiza. Onyumiriza akaboozi mukwano kali kassaako embuzi. Naye osanze nina bye ndi kuteekateeka. Kansooke mbimalirize ndyoke zijje mbeereko ne kyengira naye wali ndowooza toli mugenzi. Era siri mugenzi. Basobola okujja n'ojjayo oba kikyokya oba kinnyogoga ne weefaako. Kyona bweyagala nfune ku kyakunywa kyokka ate ekyokulya olowooza ndi kulungi. Yesuteteekane. Kati olaba bato bange bwe mufunanga abasajja mubazaaliranga mangu. Ozaala omwana nga tonnaba ku kadde. Kyova olaba abaana nabazaala mangu.
ne mmaliriza baakula kati ndi byange. Kati obadde oteesa otya baaba? Olebe kuba ng'ono mukamwa nnyinaffe. Omukazi ansobedde nze simutegeera. Anaazaalira ddi mwannyinaffe? Oba tezaala na buzaala? Biki by'oyogera? Kiki obadde? Kati nkakasizaawa ky'omukazi aza gwe watusooka omulaba wali owuliddeko kiwaakiri amulimbya ey'olubuto. Talumulimbangako naye kati tomanyi nti abantu bateesa. Oyagamu nga ndina oli ali mu nteesaganya za butazaala. Ye kati omanyi ki ti mwanyinaffe yalina ekizibu. Musalira nnyo abantu omusango. Naye baaba eyo emboozi oligikomya ddi? Luli wanzija mu nnyumba n'otuuza ku kintu kyekimu naye wakitova mu relationship y'abali. Olemedde kukuzaala. Gw'omanyi ki nteekateeka za juzi nagamba baba wotove mu bineeno ebintu. Nze walayi siri naawe sigenda kuyimirira naawe. Kale waba tazaala olina nteekateeka ki? Afuna azaala! Afuna azaala n'amufuna atya? Onaamukebeza ki nti onaazaala? Ajja kujja naye alwewo aleme kuzaala ate naye agende. Kati tolaba nga bali oba oboonoonera obudde. Twagala kuzaala. Ate muganda waffe gw'oba okiyingizaamu naawe. Baba ojja bbula woonywa amazzi ze nkugambye. Kale katugeze nga mukyala waffe ono ategedde enteekateeka ezo z'oliko, pulaani ezo z'oliko kati. Olowooza kinaamuyisa kitya? Kigenda musanyusa, agenda kuddamu akwagale nga wabadde akwagala, abadde akuyisa bubi. Nze ne bw'atanjagala. Kati kingasa ky'okunjagala nga tasobola kuba mwannyinaze ezzadde. Ekizibu mmwe temumanyi kye mwagala, oba tugeze abantu oba bamuula ffenna, naye ate ffe tuli bawofuko ku ggwe. Kati simanyi kiki ennyo. Mukwano nze manyi kye njagala. Njagala mwana. Tuleke. Tujja beera nga tuli awo nga mwannyinaffe alinayo abaana ebbali. Munaayogera ki? Awo wennyini lwaki abaana abo baba ebbali ng'alina amaka ajjemu ono atazaala aleeta oli eyazaala. Omanyi otya nti yayagala kubeera na mukazi we oba tazaala oba azaala naye nga gw'oli awo pressure zijja kukubira bwereere. Naye bannange okudda wano eno okubaganya ku birowoozo ku bulamu bw'abantu bwe tutamanyi, tetumanyi na bye baateesa, tetumanyi gye bavudde, okitegeera na muntu we. Lwaki tetufa ku bitukwatako? Jamila oyogedde ensonga. Nze wano olukiiko we lukomye sigenda kweteekamu evulugu. Baaba musigale mu nkiiko zammwe nze nkitadde. Nze sijja kukita oba mmanyi bwe bitambula bagenda kukwatagana naawe. Genda maaso n'ebintu bibiri tubiriimu. Oba mubivaamu oba temubivaamu nze njagala mwana. Ate ateekwa omufuna mpozi nga sinze kawuza. Mulanga asanyusa okulaba. Nange okusanga. Bannange gwe toyogera ng'ojja. Lwakuba onsanzeeyo kati nze abadde oba alina okusanyukira. Bannange long time Mula. Obwedda nze wendi wano. Mbadde ndudde okulaba. Kulikayo ennewe nange mbadde ntudde. Ng'onyirira nga bakulabirira. Bannange be byandabirira. Wangi maama. Muganda wanjagadde. Naye nga muli mutya? Aiza atulabiridde kwegamba ffe tetujula. Era emirembe egiri wano bannaye Jamila. Sanyusa okulaba nnyo. Kaali nange obasanga. Osiibye otya nnyo? Gyendi. Osiibye otya? Siibye bulungi. Gyebali. Kaali nawe gyebali. Mulamu Jamila, ono ye Sandra. Sandra tukola naye ku ssomero. Sandra oye Jamila. Mulamu wange. Sanyusa okulaba Sandra. Nange neesiimye okulaba Jamila. Bannaye kambaleke.
Angende enjira neetereezaako. Niba ndowooza nange tolabdamu edda. Maya sooka ojje. Ate kiki ekimpisiza amaanyi? Zogamba nawe bali akunzita busi. Nawe tuula wali twetunuulire bulungi. Nze ndwagala wano mukwano. Okay. Lindako. Muko omusambaganyi kati abeera wano. Abeera wano naffe. Munnange baba Kauthara twali tuli awo ng'amuleeta. Nga amugamba azze kumufunira mulimu, mukyala waffe n'amufunira omulimu oyo ku ssomero era bakola bonna. Naye yansaba ekintu kimu n'aŋŋamba nyamba weefule ng'atamanyiiko. N'aŋŋamba era muyite Sandra, kyova kati muyita Sandra wano eno. Sooka oleke. Ate kijja kitya okugamba nti tayagala omanyi bamanyi nti nno omukyala musambaga. Munnange ebintu ebitankwatako sitera binyonyereza nnyo sibiwa makulu. Nagamba ekyo kintu kitini nnyo kankirekewo ekyo. Anyway, si kyamaanyi nnyo naye lwakubanga neekanza okubanga ali wano naye kati wekibanga kiriwo ekityo. Nange teyali mukwano gwange nali simumanyi nnyo. Kiriwo ekityo. Omanyi nno muganda waffe naye asoma. Simanyi abadde awulire bye twogera. Nawaatuwulira tuli waabwe. Naye n'olugambo lubi. Naye si mubi kubanga olaba tusula naye ku buliri bwe bumu naye simufunangamu yadde n'omuzina obumu. Katusuubire munnaayo manyi abantu bakyuka. Ndowooza byebyo ne wenzirayo ku gyange. Byebyo ddayo ofumbe. Kale. Come in. Sandra. Wanya ntalia. Ate ononye ki mu kisenge kyange. Naye wano nga walungi. Yobale kusiima. Kisenge kyange nga kinyirira. Buli buli ekiriwo nkiragadde oneerabira ekiriri. Naayi. Yobale kusiima. Guno omufalisi bane mwabuja. Omufalisi okiguno. Munange sweetheart wange yabujja Dubai. Wamma mpulira sigwawa. Kwano ogutulako gwonna owulira nga bannaayi. Mwadesigninga bannange room eno. Wardrobe yokka. Dressing mirror. Bannange. Webale kusiima. Nsiime bannange buli kimu kirungi. Ekisenge kyonna kyonna kitemagana butemaganya. Naye anti Aliya. Wangi Sandra. Naye omwami waakola mirimu ki? Lwaki ombuuzizza? Anti bukyanga nzija wano. Naye ebbanga lyetoolodde mmaze okukonga ennaku eziwa naye simulabangako. Akeera nnyo ate akomawo obudde nga buyise nga twebase. Munange omwami wange akola emirimu mingi. Yalinga akomawo mangu ng'agenda lwayagadde naye yafunamu okutawaanyizibwa ku mirimu egimu. Emirimu n'agiggyako abantu n'agyesigaliza. Kati alina emirimu mingi, akomawo leeti, yafuluma leeti, ng'ebyokwasaganya alina bingi. Yensonga lwaki tomulabangako ali so busy. Okay. Kasita ndi wano. Luliba olwo nja kumulaba. Naye Sandra obadde oyagala ki? Olowooza nno obadde nyina ekyamaanyi kyenjagala. Naye just nga womanyi nti ennyumba yonna yonna ngimanyi.
naye ate ekisenge ekyo kyembadde simanyi kale ne ŋŋamba ndabeko mukama wange waasula ale munnange nange neegombeko ŋŋambe nti owaali luliwo olwo nange nenkituukako. Okay. Kasita olabyewo munnaaye. Kale Antaliya, lwakuba ekinkoze obulungi. Ekifaananyi nga wembadde nkiyina mu bwongo bwange. Engeri ekisenge kiwe kifaanana. Bannange kisinga nawo. Naye musula bulungi. Naye tofaayo Sandra. Kino kitono nnyo. Omuntu yenna kasita oba ng'oli mukozi. Ne weewaayo n'obeera n'obumalirivu n'okola. Bino byonna obeera ojja bituukako. Ekirungi ndi naawe okola okulanda bulungi emirimu gyo. Ojja laba mu maaso eyo ojja kulaba ate ng'osinga nako. Kale Antaliya. Kale Sandra. Kaŋŋende. Kale mukwano. Wabula omwana ono. Hey, Jamila. Wanji. How are you? I'm good, how are you? I'm okay. When I'm going back there, I'll have kusaba, eh? Jamila. Wanji. When I just nyagala kusaba mukwano. Kiki ate? Mbadde nsaba ti tubeere nga abateemanye. Tubeere wano eno weefuule nti tomanyi. Aba wano baleme kitwala nti no bakirabe nti twemanyi. Mbadde nsaba tubeere wano eno nga okitwale nti gwe gusoose okweraba. Babosi bange ddala omukyala n'omwami baleme kitegeera nti wali ondabyeko oba twemanyi ewantu wonna wonna. Taweeruma lulimi. Mbadde nayogeddeko dda ne Maya nga yaŋŋambye buli kimu. Anyway, ogenza okuŋŋamba ne Maya abadde yakava kuŋŋamba. Naye nga nze sikiinaako buzibu. Kiri fine. Kale neeyanzizza Jamila. Ndowooza ddiiru. Ddiiru. Mami, Wange. nsaba kwetondera. Olw'ensobi gye nakola n'enkutambuliza mu bulimba. Nali nakugamba nti no daddi wa Shiima simumanyi. Naye ekyamazima nali mumanyi. Era nga mbadde njagala amanyi kitaawe. Naye Shai. Ebbanga lino lyonna ng'osirise okutambuliza mu bulimba. Ddala nsonga ki ennambulukufu gy'oyinza okumva? Ddala taata w'omwana oyo gy'ali? Oba owulira okwoye kulera mwana wo ng'owuli oyagala kubeera na mwana wo? Owuli oyagala kunzijjako omwana wo? Sigamba nti no njagala kujjako muzzukulu wo. Taata w'omwana ye gy'ali. Ensonga lwaki saabagambirawo kituufu kubanga nafuna olubuto nga nsoma. Nange nentya nga mmanyi mujja musiba ate nga nali mwagala. Naye kennyini tamanyi nti nno nina omwana we. Era ngenda kumunoonya mugambe. Mwana wange. Kati omusajja atamanyi nti olina omwana we. Ogenda kumutandikira. Lwaki ebintu by'obikola bw'otyo? Mama nga bwe nkugambye nti nno kwali kutya. Ate naye ensonga lwaki saamugamba nti ndi lubuto. Kubanga nali muwala nga nsoma ng'agenda kumanya nti ndi lubuto atandika okunnoonya. Olaba bw'ajja ne mumusiba. Nze ekyo kye nali saagala ky'olaba nga nasirika. Naye era kye mmanyi bw'amanya tasobola kugaana kubanga ye musajja yekka gwe nali mbeera naye. Naye siinayo musajja mulala.